ali ku 88 radio nkulamusizaako nenkwebaza nino gyokozeeko okuva wiiki weyatandika paka ku lunaku olw'omukaaga ate nasobodde ogendako ku kyakyo olunaku olwaleero nkukulisaayo webale nnyo webali ddala yenze matiti. Okay. Matiti wiiki ebadde bize kituufu ndowooza tutandike ku mboozi. Waliwo emboozi esobodde okukwata akati wiiki eno yonna ku social media yonna emboozi ya Muwunya Muwunyeze nekwata emboozi ya Muwunya esooka okutegeeza omuntu bangi babiwulira tebategeere ensonga zino eri etya kaakati waliwo empaka ezigenda mu maaso ze bayita Yolesa Ekitone ziri mu ggwanga bali mu kutambula eggwanga lyonna nga banoonya ebitone ebyenjawulo era Sentinel naffe tuli omu ku basponsa ba programu weewaawo kaakati mu nteekateeka eno mwe mwali abavubuka aba gurupu gye bayita Real Dance Crew bavaawa bali saidi zeno bava saidi zeno Jinja baayagala okwetaba mu mpaka ezo ez'okwolesa ebitone ebalinawo nga bano bo bazinyi kaakati bagenda ku stage okuzina abasazi b'empaka kuliko omukulu Alex Mukulu kuliko Diana Nabatanzi ne Tash Habi bwe batyo kirabika okubanga enkola gye bakolamu ebintu byabwe wawa wamu ku boya basanyusa naye omukulu Alex Mukulu n'agamba nti ye teyafuna na chance era baku mazina gaabwe ge baali bazina olw'okuba nti baali olusu olubavaamu ate lumusobozesa yadde okutunula ku stage gye baali era bw'atyo n'abafuumula nga bagamba ye tasobola kubakkiriza kweyongerayo nampaka kubanga okusinziira ku mpaka nakyo kye banoonya sizaali mpaka za kwolesa kivundu wabula zaali mpaka za kwolesa bitone so nti teyalaba mazina wabula yawulira kivundu ekyali kibavaamu ne tugambe oba bazze nga bagamba kwolesa bitone singa oba baali bazze nga bazze kwolesa kuwunya kwabwe ensonga eri nati bo mu kwanjula ki kye baali bazze okwolesa bagamba bazze kwolesa mazina contemporary African dance kakati yagamba nti ye dance teyamulaba olw'okuba nti baali bawunya bubi nti mu performing arts tebayinaayo yadde ekintu kyonna ekikwatagana n'okuwunya n'olw'ensonga eyo nti baali bazze mu mpaka nkyamu n'abafuumuula ekintu ekirabika okubanga tekyasanyusa ba artists abasinga obungi mu ggwanga n'abantu abalala abaali balaba empaka ezo ne bagamba nti omusajja omukulu Alex Mukulu aludde mu field ya entertainment kijja kitya okubanga mu kifo ky'okuzza mu baana bano amaanyi ate yabamazeemu mamale so ne basalawo ne bakwata abaana bano mpolampola abantu ab'enjawulo badde bavaayo okubayambako okulaba nga babajja mu mbeera eyo ne bo bagamba nti abaana bano balina trauma oba balina ekikyamu ku bwongo ekyabatuusibwako oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebibi ebyo ebyali bibamalamu bumaze amaanyi so omuyimbi Bruno K we yaviirayo n'agamba nti abaana bano yeetaaga abayambe abajjeko ekyo kyennyini ekyali kibagenze mu bwongo ekyokulowooza nti tebalina kye basobola kubeera mu bulamu bwabwe bw'atyo abaana bano n'abakwatako n'abantu ab'enjawulo baviiriddeyo okubanga babayamba nalabyewo ababawaddeyoko ku perfume deodorant seze zigaana oba ezimalamu abantu ababadde bawunya obubi babe nga baddamu okwetereeza bulungi nnyo nekinajjawo kiri omukulu kye yabategeeza nti bawunya bano ababawadde bayinza okuba bawadde ya Facebook wiiki 2 wiiki 3 obudde buliwo naziweddewo si perfume omukulu kati abaana bano emyaka gyabwe gy'emyaka egivubuka so kitera nnyo okubeera mu baana abavubuka okubanga olusu lubavamu si lulungi kyokka nga tojjeeko ekyo nti baali bazinyi kirabika okubanga bambi bwe baazina ne batandika okuvaamu olwo olusu olubi nga eyinza okuba nga si embeera yaabwe eya bulijjo nti babeera bawunya naye nga bwe kiri nti bavubuka ate bakula kirabika okuba nga kijja kuggwawo ate era n'omukulu Alex Mukulu yabalagirira ku ddagala egganda yabagamba naabe ku bombo amazzi g'emiziŋŋoonyo bawone embeera eyo so abakulu bano kaakati baleka bafuukidde ddala baana baliwo mu ggwanga omanyi bannayuganda balina embeera eyo okukijjisa abantu mukasijjukira nti yebabegako wali tubadde tulina kano akalenzi akeyita butida akafuuse ensonga likodi era butida kaakati munaaye ate bano abawunya bwe bajjidde ne bakakwata ne bakabikkako okumanya nti bano abaana baleka okubanga bafunye obuganza eri abantu yadde Rema ne munne Hamza bali bweru bagenda ku holiday naye era babisseeko nti buli wosanga ku internet osanga bano abaana babakazizzaako erinnya lya Muwunya boys yadde bo beyita ba Real Dancers crew naye kirabika okubanga erinnya terigenda kukola babakazizzaako eri abamuwunya boys so Muwunya boys gyolaba buli wamu kakati nalabye abakulu nalabye Ibula Buwembo babakutteko bagala okubayigiriza okuzina amazina agategerekeka kituufu yadde baali bazze okwolesa ekitone kyabwe naye era okuzina kwabwe kwali kwa munguuba oluvannyuma lw'okuba nti bambi kirabika baali tebalina busobozi oba ssente zisobola kupangisa ba choreographers bano abasobola okubayigiriza dance moves entuufu naye kati balabika okubanga
bagudda akajji oba oli awo omukisa gwe bafunye banaagukozesa obulungi kiyinza ate okuba kambuze omukulu Alex Mukulu oba eno just yali planned n'ogamba nti babakolayo kastanti kaabwe bahypinga pulogulaamu eno kati Alex Mukulu ayinza okuba teyakigenderera naye mmanyi nti abakulu abateeka ssente mu pulogulaamu eyo oba abaateekawo enkola eyo kirabika okuba nga kyabakolera kuba bangi baali tebamanyi Yolesa Ekitone yaani ogyeko abatonotono abaali balaba TV naye abantu abali ku social media baali tebategeera kikigenda mu maaso naye ekyo omukulu Alex Mukulu kye yakola kiyinza n'omwongeza omusaala oba oli awo nti yatunda oba yapromotinga pulogulaamu eyo eya Yolesa Ekitone nti tolina woyinza kujoogererako ng'oli ku mikutu emikwanira wala nga waliwo atagimanyi naye kati kino omukulu Alex Mukulu kye yakola tekiyitiise baana kuyingira Yolesa Ekitone nga beebuuza anaatugamba kigambo ki naye natusigwe mulundi okusosa okukikola azze ng'abikola ye kirabika okuba nga yenkola ye tamanyi kwekwekerera muntu amubuulira mazima naye ate abantu abamu amazima gatukaayira so ng'ate n'abalala bagamba nti yadde kyali kituufu abaana bano baka okuba nga baali bawunya naye nga si yali approach entuufu kyoba oli awo omukulu Alex Mukulu yali soose kuba appreciate nga bakubasiima olw'okwerondobayo mu bangi ne bajja bawolese kye balinawo n'oluvannyuma n'alyoka abalagirira eddagala nga tekyalisaanye na kukiisibwa ku mpewo naye ali badde abayita n'abaako kyabagamba n'abakuba akaama nti abaayi kirabika okuba nga oluso olubavaamu si lwe olusaana okubeera mu bantu munaabe ebbombo so kirabika okuba nga yensonga lwaki abantu baanenya Alex Mukulu naye ng'ate abaana bo mumanyi mu mitima gyabwe bamusiima kubanga nti singa kyali bwekityo nga bwe kyali ne watabaawo bantu babuukira nsonga eno oba oli awo baali badde tebayisemu mu mpaka kuba amazina gaabwe tegaali malungi ate nga n'ekirala tebayambiddwa naye oba oli awo bakifunyemu yadde kyabayisawo be mu kusooka naye mumanyi kati batandise okulaba ku bibala byakyo ndowooza ne mu mbeera ya bulijjo gye tutambuliramu akadde kano ekigambo ekyo nga kizze nti muwunya bakireese nnyo nti abantu abeeyisa mu mbeera kale etali nnungi nga bagamba nti gw'owunya mu mbeera eyo ndowooza esobodde okuba ndabyeko ne t-shirt abamu bafulumiza t-shirt nawulidde nti ne Kristo Panda naye kati aleeta akayimba muwunya ye yadde aleeta muwunya naye olredde bba abaana bamazidde okufulumya akaabo ne ndabyeko ne fresh kid bakoleddewo enobit naye bano bo bayimba oba abaana era okuyimba kwabwe obateeka mu kategole ya fresh dad just bakikoze bukozi for fun okuba nti bakizudde nga kitrendinga ne baagala bayimbemu naye nga bo ekitone kyabwe bagamba kyakuzina naye ng'era bw'olaba nga bazina bagezaako singa banaafuna omutendesi omulungi ndowooza bajja kuzina wiiki ero nyininyini twalabyeko sitole y'omukulu gwe bayita Dini Lubowa Saava Dini Lubowa bamusibye bikinsonga ki Dini Lubowa Saava ekyamukwasizza alinako obutambi wabadde agenda alikodinga ng'alina abantu ab'enjawulo balondobayo ng'ayogera ebikolobero bye baakola so kakati ekyamukwasizza abe nga agenda okunnyonnyola poliisi oba ddala kituufu alina obukakafu lwaki ayogera bw'atyo nga omu ku bo ye mukulu bayita Kaputeni Kasami Kaputeni Kasami oyo ye nannyini bandi gye bayitanga Fusion Band Entebbe so yalikodinga akatambi ng'agamba nti omukulu ono alinako omukozi we gwe yatta ng'ayambibwako omuyimbi Irene Namubiru so kakati ne bamukwata agenda annyonnyola ensonga ezo obutuufu bwazo bwe ziri akuba ye yagamba nti alina obukakafu obulaga nti ddala kituufu omukulu ono Kaputeni Kasami ayeekobaana n'abakozi be ne babaako omukozi omulala ate gwe bajja mu bulamu bw'ensi nalabyeko ate ne balamu abiyingiramu waate kaakati balamu naye yagamba nti alinako ettaka ly'essomero ly'ennamasagali eyo lye yeekomya ye nga ye omuntu so balamu y'omu ku baakyongeddemu amaanyi ng'agamba nti omukulu ono yeetaaga akwatibwa nnyonnyole kuba ye tamanyi ttaka lyonna lye yali abbye so tayinza kumutuusa kusa erirowooza abantu nti mubbi wa ttaka so yensonga lwaki yayongedde amaanyi mu nsonga zino n'agamba omukulu Dini Lubowa Saava abe nga akwatibwa era bwe twogerera bino nga mukwate wajjo baagala annyonnyole oba ddala kituufu alina obukakafu ku nsonga zino z'ayogerako nga tojjeeko n'ekyo era ensonga ze yazigattamu omugagga Sudiru Lupaleria ng'agamba nti omukulu ono Sudiru Lupaleria ssente z'alina sizize nga ye omuntu nti waliwo abantu abali mu gavumenti abanene baakolera so ng'agamba y'ensonga lwaki nti kaakati waliwo ensonga ezigenda mu maaso nti mukazi wa Sudiru Lupaleria baagala kwawukana ebintu babigabane nti waliwo obutakkaanya wakati waabwe nga buva ku ngabana so ne Sudiru naye ayagala ddala kituufu Dini aveeyo awa abantu obukakafu obulaga nti ssente z'alina n'ebyobugagga byonna nti si bibye bya gavumenti nti ye bamweyambisa nga kisiikirize okubuzaabuza eggwanga Dini Lubowa ono si yajja na posting natuwa amanya nti bali abalya mu Nuupu omwali bakazi be Bashiru baani balutayi Shami mu Malende
Bugende Segirinya Muhammad ng'agamba nti balina ssente ze baalya okuva mu gavumenti ng'era tebakyali mu kibiina kya Nuupu wabula babeerayo bubeezi kwekwekayo. Okay. Week ero nyini omukulu gwe bayita Dirisa Musuuza afulumiza album bagiyita Made in Africa kuliko ennyimba 21 yazzemu oluyimba lw'omukyala gwe bayita Monica Seka Kanda Bongo Man Norafire Bongo Retire. Alubamu eno gogiraba otya kuba ndabye abasajja abamu abaludde mu ndongo eno ate alubamu bagivumiridde ndabyeko omukulu gwe bayita Eddie Sendi oba Eddie Kenzo bamwinako obuzibu sitegeera ensonga eri etya ku alubamu eno Eddie Kenzo bonga abantu bayinza okuba Eddie Kenzo bamwinako obuzibu naye ng'era ojjeeko ekyo kirabika okuba nga Eddie Kenzo balemererwa okumutegeera Eddie Kenzo yaani ababadde bagoberera Eddie Kenzo bakimanyi obusobozi bwe mu kuyimba bwenkanawa twakikkiriza nti Eddie Kenzo alina omukisa nga ye omuntu okuyimba tosobola gamba nti y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba obulungi mu ggwanga naye abadde nga ayimba ebintu bye yadde abadde tayimba nti oba akunkumula ennyenje naye alina omukisa ennyimba z'abadde nga aziyimba ne zimukolera so kaakati baba badze ku alubamu ye gye yakoze ne batandika okugikomentingako oba nti ennyimba yaziyimbye bubi oba yaziyimbye atya kiba kitegeeza nti baba bamuyinako akakuku bo nga bba abantu kuba mmanyi nti ebbanga lyabadde mu industry bamanyi obusobozi bwe nakikyasobola okukola so tomusuubira kuyimba nga bw'owulira ba Juliana Kanyomozi abo bo bali mu kategore yaabwe naye nga naye alina enkwata gy'akwasaganyizamu ekintu kye alina omukisa atamanyi n'okupromotinga music ndowooza kituufu alina ennyimba z'abantu beyazzeemu oba oliawo ziyinza obutakunyumira kuwulira nga awulidde ziri bo bennyininyini bannyinizo ze baayimba ndowooza era bwe kibeera ebiseera ebisinga obungi kizibu omuntu okuddamu oluyimba lw'omuntu n'aluyimba perfectly nga nnyinirwo bwe yaluyimba naye ndowooza akakanda Bongo Man yakayimbye bulungi ku luyimba luno ku alubamu yonna nyimba kigwe olukoledde Martin ogamba nti Kenzo wano yansinze era ako ka ridu ye yakoze yakanda Bongo Money yes okay mpulira nga yaginyimbidde bulungi okay style yo music nga bwali style eri etya Kenzo gye yayimbiddemu style kakati Kenzo yategeera style ya music akola ensonga lwaki bannayuganda bangi bali bayimba music wano naye ng'omunoonya ku mikutu egyebweru nga tomulaba so wona agenda ku mikutu ng'egyo balina ekika kya music gwe bakuba oyo aina fiiru eyo eya Africa bano bannayuganda abalala music gwe bakola mulala bwera bw'otandika okuwuliriza music oyo wa Kenzo gwayimba n'omukomparinga ne music w'abasajja abali Ghana Nigeria South Africa owulira nti kizibu kyakumu identifyinga nti music tava mu area yaabwe so yazuula ekinyumira abantu abali side eri kyensonga lwaki nti Kenzo wano mu Uganda olaba nti tatunda nnyo nga bw'atunda side ziri eza West Africa so yazuula kiki kyennyininyini kye baagala n'ayimba ebintu ebifaanagana n'ebyabwe era yensonga lwaki olaba nti kimwanguira nnyo okusekiwalinga collaboration zinabo bawulira nga music we alabika okufusinga n'owaabwe album eno gye yaleese eteekawa ekitabo kya Uganda akadde kano kuba Uganda endongo tekyatambula ebintu bitambulizwa ku online ate ng'era ojjeeko ekyo nti bannayuganda abasinga obungi ebyokufulumya zi albums babadde baabivaako bafulumya singles era bangi beebuuza Eddie Kenzo kikyabala okukola album ennamba lwaki akola album ennamba nga bangi bakola singles naye kakati ye Kenzo ekintu yakijja ku mutendera ogwaffe ogwa wano ye n'agenda kati alina abantu bagoberera oba abasajja abazungu abo music bamukola ne West Africa bavulumya zi albums ezo bamanyi entunda yaazo online ekitabaddeewo nnyo wano mu Uganda yadde ndaba nti balina enkola is it Yuga Music gye yagala okuleeta Yuga Tune yes Yuga Tune gye yagala okuleeta bannayuganda bayiga okutunda music waabwe online so Eddie Kenzo ye yakitegedde amanyi butya bw'asobola okutunda music oyo yadde bangi bagamba tabanyumira naye waliwo abantu abamunyumirwa era nga ajja mubaguza kuba yamaze dde okumuuploadinga ku mikutu egyo kituufu muno mu Uganda mulimu abajja omugula naye batono nnyo kyokka ng'ate ojja kulaba nti alubamu ye ejja kuseeringa olw'okuba nti ye yatunuulira n'amanya baani bengenda okuguza music wange era balina mupiikinga luddawa matiti gwabeera ku kitiibwa Eddie Kenzo lwaki abantu bamukuba ekikono ate nga wakaye atambula lwaki bamukuba ekikono Eddie Kenzo ekisooka Eddie Kenzo kirabika okuba nga yababuzaabuza nti omulundi ogwasooka yalaga nnyo nti ali ku sayidi ya
Bobby Wine mu volongoto wali yes akubya akayimba o system mu volongoto ne balabika okuba nga bakachinza apo naye nga batambulira wamu naye kyokka ate waayita akaseera bwe yasisinkana omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti ye ebyobufuzi abivuddemu era tagenda kuddamu kwogera ku nsonga yonna ya byabufuzi kati omuntu ategeera atandika okulowooza n'agamba kirabika okuba walabiko omukulu ono Eddie Kenzo balina ke baamunyize kyokka waayitawo akaseera katono ne bamulaba n'emmotoka ennene kati kirabika okuba ne kyongera okukakasa nti Eddie Kenzo nalabika alina akasente ke yafuna yadde nga tewali alina bukakafu nti yakafuna naye ng'ekikolwa kye yakola ekyokugamba nti sigenda kuddamu kwogera ku nsonga ya byabufuzi kyalowoozesa abantu nti alina akasente akamuweereddwa kati ne bamuvaamu kyova olaba nga tebamufaako ng'era empaka nnyingi nnyo zaabaddemu nga mu awards bannayuganda bawagidde bakompyutita be era ne bamuwangulako awards ezo yensonga lwaki nti kati bamunominatinga mu awards takyayogera kuba buli bwayogera abantu balonda bannayuganda balonda omuntu omulala ataliye era n'atawangula kyokka ng'ate bw'atayogera awangula yensonga lwaki takyayogera singa baba bamunominatinze mu awards zonna ensonga za Rema ne Hamuza ekiri e Dubai kiri kitya akadde kano Rema ne Hamuza gye buvuddeko awo gabadde mazaalibwa ga Rema Namakula kaakati omukulu ono kirabika n'asalawo amutwaleko ebweru akoze Kenzo ebyamulema kirabika agezaako okulaga Kenzo nti waliwo byange ebyensobola okukola kuba kaakati baga nti n'ennyambala yakyuse eyamuza si edokita kati ayambala nga muyimbi era bagamba oba oli awo anaatuwaayo katyuni kubanga kati yafuukidde ddala muyimbi awedde emirimu so n'akwata famire ye teyatwala Rema yekka yatwala maama ne baganda be ne bannyina n'atwala Rema ne mukwano gwa Rema n'omwana wa Kenzo namulondo bonna bali eyo so yabatwalako Dubai kubawummuzaako naye nga bali mu kujaguza amazaalibwa ga Rema Namakula kati akadde kano Kenzo ye agambye atya kuba gwoli ku bitimba Kenzo yakyogeddeko kyekye Dubai kuba nawulidde waliwo akayimba keyakubye nagambye mbutobeeranga abo abaamaalo abaagala ebyamaalo oba yadde akakubira Rema tunagamba ki naye kirabika ye ennaku zino akonsatratinze nnyo ku kutunda alubamu ye tugezeko ku nsonga z'omukyala gwe bayita Irene Namubiru ali mu nsonga za ttaka endawuliddemu n'okufa kubanga wiiki eno nyini nga tetunagenda mu ya Irene waliwo omukulu gwe bayita Robert Kagolo awo mulemberembe yali president wa Wuja naye yafiiridde mu bintu bya ttaka mu mbeera eyo muganda yadde bakamukuba masasi naye agenda kugamba nti ate abamutta manyi naye teyalususiza kati ensonga za Irene Namubiru zo ziri zitya kuba nawulidde bya ttaka kakati ensonga za Irene Namubiru Irene Namubiru ali mu kuyomba ne maama wa muzaala mwennyini abayombera ttaka kakati maama wa Irene Namubiru omukyalo oyo Josephine Nyanzi kitaawe gwe bayita Semitego Nyanzi Godfrey bwe yali tannaba kufa yaleka ettaka ettaka eryo teyaligaba mu buwandiike naye nga kigambibwa nti ku ttaka yali awaddeko bazzukulu be alina abazzukulu be babiri nga omu ye Ezawu omulala ye Irene Namubiru nga bawadde ku ttaka naye n'atalibawa mu buwandiike kati omukulu oyo n'agenda afa ng'ettaka lye terigabiddwa ekaazi 8 kati mu kufa yaleka abaana babiri maama wa Irene Namubiru n'omwana omuwala omulala gwe bayita Brenda Nyanzi kaakati olw'okuba nti maama wa Irene Namubiru ye yali omukulu n'asigaza obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo n'ayagala agende akole ku biwandiiko ebigaba ettaka eryo erigaba ettaka eryo mu butongole naye mbu mu 2029 n'afunamu obuzibu n'alwalamu n'aba nga takyasobola genda wa administrator general okukola ku nsonga zino n'asindikayo mutowe oyo Brenda Nyanzi ne Irene Namubiru bwe baatuukayo ate ettaka ne balyezza ne balifuula lyabo kati ye kyagezaako okulwanako agamba nti ye teyawulirako kigambo kyonna nga kiva mu kitaawe Semitego ng'agamba nti Irene Namubiru amuwadde ettaka so yensonga lwaki agamba nti kakibe ki Irene Namubiru tasobola kufuna ku ttaka lino kubanga ettaka sirirye lya jjajjaawe ate teyali muwaako wadde n'omulundi n'ogumu ate Irene mpulira agamba nti ekiddako kyonna ekiba kintuuseeko abafamire baba kintuusizzaako si bafamire maama we yaba akimutuusizzaako Irene agamba nti maama we ayagala mutta lwa nsonga ya ttaka nti lwaki alemera ku ttaka kyokka ng'ate muganda wa nnyina oli gwe twogeddeko Brenda Nyanzi yagamba nti kituufu yakiwulirako n'amatu ge nga kitaawo mugenzi Semitego akwata yiike emu ng'agiwa Irene Namubiru yeri ludda wa ettaka liri Mityana n'eyiike endala n'agiwa Ezawu naye ye maama wa Irene Namubiru amuzaalira ddala yagaana
agamba nti ettaka abaana tebaliiko naye mbu kirabika Ezawu muganda wa Irene Namirwa omulenzi yatadde mu maama w'omutima ogwo era batambula bombi so babagambye baddeyo nga 13 omwezi guno ogwokutaano ensonga bazigonjoole balabe ddala ettaka oba Irene Namirwa anaafunako naye Irene Namirwa agamba ali mu kutya tamanyi nti anaatuusa ng'ennaku z'omwezi 13 kuba maama we amwewerera nkolokooto ng'era obudde bwonna yali mujja mu bulamu bw'ensi eno n'ettaka lwaki littisa abantu ennaku zino ate kati ffe kitwebuuza nti Irene Namirwa ebbanga lyakoledde yimbi abantu bawa bamama baabwe ettaka kyokka ate yakaana na nnyina ayagala mumuggyako ttaka lwaki teyeesonyiwa ettaka yiikeemu n'alirekera nnyina Irene yabadde alina kyakoleddeko kweri ettaka oba tekuliiko kyakoleddeko wabula yagabako ku ttaka okwo alina be yayazikako n'omukyala gwe yayazikako n'ateekako kyaki ng'oggyeko kyaki tekuli kirala kyakolerako nga ye omuntu wabula ettaka lye alyagala nga ye era agamba agenda kufaafaagana ne nnyina agenda kumukkiriza kumubba ttaka Okay, weekend nyinyini abayimbi ab'e Masaka nga bomanyi baliko awo bayita ku sawuna ndozo manyiwo bulungi waliwo omukyala bamuyita Irene Kusiima yasobola okuba atengazze yajja nga ayagala kufuna aba vice president awo nda abayimbi nga bomanyi ab'e Masaka ne bajja ne balopa aba president ab'enjawulo madimbuko yaliwo nze saaliwo nga bomanyi nti kisawo kyataliwo kijjula amayinja ekyange ne kijjula amayinja ne bagamba abayimbi tetukuba nnyimba zaabwe abayimbi Masaka kike beetaaga kadde kano bakulemberwamu omuyimbi bamuyita ono yayimbanga ne virus Joseph virus omuyimbi oyo mutegedde waliwo nomule Juiceland ne Jose Inc ne bagamba tetukuba nnyimba zaabwe ab'e Masaka abayimbi kikinayi lwaki tebezuula kakati akyensooka okwebuuza nti kituufu ennyimba temuzikuba oba muzikuba then ekyokubiri abajulizi weebali ennyimba baazireeta oba tebazireeta kubanga omuntu asobola okuyimba oluyimba lwe omanyi bagamba nti omwenge omuka teguzingirwa nkata kasita oyimba oluyimba nga lulungi ne bw'otalutwala bantu basobola okulufuna kasita luba nga luli extraordinary nga lwanjawulo ku nnyimba ezibaddeyo naye buli bw'omanya nti omwenge gwe simuka olina kubanga oguyimbirira buli kaseera anti bagamba atunda Yolesa yamazaawo amangu kaakati olina okubanga music wali extraordinary nga si wa bulijjo olyoka otandika okuvunaana abantu lwaki music wange bwe namuteeka ku bwe namuteeka ku Netflix temwamugjayo ne mumuzannya okitegeera naye bw'okimanya nti music wo akyetaagamu amaanyi oba toli talent yo toli wanjawulo nnyo ku banno oba olina okuba nga weeguya abantu abagenda okuzannyira music oyo ekirala kye balina okumanya nti abayimbi mu ggwanga bangi bwetandika kubala bayimbi ndowooza baweera obukadde obuwera 4 mu ggwanga twakafuna ne rekodi era butida yes waliwo ne rekodi era butida naye wuuyo mu byanya ne matiti mu nsonga eyo bwe tuba tugambye tukampeereza abayimbi b'e Masaka kati rekodi era butida teyafunye mukisa yavudde side z'ebukakata eno guyinza okuba abayimbi b'e Masaka ndowooza bayinza okuba tebalina mukisa amaanyi bagataddemu naye ndowooza music akadde kano yeetaaga mukisa kenzo kyaliko akadde kano ali ku mukisa okumanya abantu ki kye baagala abayimbi b'e Masaka bubaka kigwe boyinza obbawaaba abagamba nti bo baloopa akati okuloopa si ensonga si esolution waliwo ky'olina okukola nga kya buntu kwe kuteekawo omukwano wakati wo n'omuntu agenda okuyamba okupromotingira music wo so bw'okimanya nti madimbuko alina radio kwakola abanika alina radio kwakola bafuule mikwano gyo tebasobola kati bwe bakulema okufuula mikwano kitegeeza okuba nti kyobala kikyamu ate bw'otandika okumuloopa nti yakoze bw'ati ne bw'ati mpulira ndowooza kiyinza obutakukolera ekyalibadde kisinga okukola amakulu kwe kumukolako omukwano olw'okuba nti abayimbi muli bangi nnyo nti tebasobola kuyimbisa nnyimba zammwe mwenna kati kiki ekikufuula ow'enjawulo ku banna abalala gwe music owubwazannye ekisooka beera mukwano gw'oyo agenda okuzannya music wo ekyokubiri music wo abeere nga mulungi ekyokusatu beera ng'oyogerezeganya n'abantu abazannya music wo oyo olw'okuba nti muli bangi nti omuntu asobola kukuba nnyimba z'abantu bukadde 4 mu sho ya ddakiika 40 tekisoboka kitegeeza okuba nti agenda kulondayo ennyimba ez'enjawulo z'abaazannya naye ng'ate walina okubeerawo ensonga lwaki ennyimba ezo zirondebwa either ziyinza okuba nga ennyimba ezo bannyinizo balina empisa ennungi ennyimba ezo nga zanjawulo nnyo nga nnungi nnyo okusinga ennyimba z'abalala ate waliwo n'abalala nga tonaba kubavunaana ayinza okuba nga si akola ku music ali mu show ye nga bamuwa muwe ng'alina muzannya buzannya nga station erina omuntu akola ku music oyo azannya mu program kinakyo olina okinoonyerezaako oyinza okuba nga oli mu kugamba omuntu tazannya music wo naye nga si avunanyizibwa ku music azannyibwa mu show gy'abeeramu babayimbi b'e Masaka balina empisa eyo gy'oyitayo oba
abayimbi b'emasaka tebalabika nabo benyini tebalabika yo ku Facebook bakola batya ku social media abayimbi be promotinze oba tebabimanyi nabyo sirina muyimbi w'emasaka gwe mmanyi ye promoting ku social media yadde ndoza manyiyo omwe alina page Linda Blessing ndoza gwe omulala bamuyita bentaji yes be balina pages naye zote ziri active so ku social media bakolera ddala bubi nnyo simanyi lwaki balowooza nti omuntu okubeera ow'amaanyi ku social media nti olina kubanga oli Kampala no kisinziira ku kiki kyennyini kyoteerayo abantu kituufu bayina social media profiles oba accounts naye mu era oba mu nsi kati gye tulimu yeetaaga omuyimbi ng'olina gye bayita page so si account ng'osobola okuboostingamukko ng'otaddemukko kasente n'oboostingamu music w'abantu ne balaba page yo abayimbi bategeeze baboostinga batya page kubanga kikwetaagisa just okubanga olina either credit card a debit card oba master card oba PayPal account ng'olinako ku sente ne bwe zitaba nnyingi ne bobeera n'emitwalo 5 ne bwe gibeera 3 osobola okuboostinga mukko page n'ofuna abantu emitwalo ng'esatu abafolo yes n'otandikira okwo kweja emitwalo kubanga ojja kusanga nti page z'abayimbi abasinga obungi ng'oggyeko bali abayimbi ab'amaanyi n'abayimbi abalala abamanyi okwambala mu nnyambala ereetera abantu okujja ku pages zaabwe ng'abakyala abo balaba ba Spice Diana ndoza yemu kubalina following ennene nalabye gundi agenda mu miliyoni 1.6 Shiba Kalungi so olwokuba nti bambala obugoye obwo abavubuka bwe baagala bakyalira pages zaabwe kati bw'atakola kintu ekyo kikwetaagisa okubaamuko n'akasente agenda okuboostinga mukko page yeetambule ate bayige n'okwekuba ku bifaananyi ebiri professional ebikubiddwa kamera ezitegeerekeka so si kwekuba selfie teeka ku page yo ekifaananyi ekyo ddala kirina omuntu gwe kigenda okuleeta ku page yo nga kitunula bwekito wakikubisiza n'essimu ey'essente entono si kuba kudaalira nti balina essimu za ssente entono naye ofisaawo ku kasente n'ogenda mu studio ekifaananyi bakikubira 2,000 ndowooza ne weekubayo ku bifaananyi ebinyirira n'obeera nga by'oteekayo abantu ne bajja ku page yo nga bazze okulaba page eriko ebintu ebinyuma matitika tuwumulemu abayimbi b'Amasaka era mbajjukiza nti empeke y'omukisa emu esinga ttaani y'amaanyi abayimbi baddeko ku nteekateeka za Yugatune omukulu gwe bayita General Salimu Sale n'abategeeza nti endongo eno ye Uganda ayagala gigula basobole okubatenga bafuna mu ssente music ono akadde kano General Salimu Sale okujja mu music okubagula abayimbi kuba nategeddeko omukulu gwe bayita Fred Sebatta ye akasente yakafunye era ndowooza amabanja takyakaaba kino eky'omukulu General Salimu Sale ndowooza ayagala kwejjako bayimbi kubutaddamu musaba kudda ku ggulu mu nsonga eri etya ye Yugatune kaakati Yugatune nkola mpya eyagala okusikira enkola y'abantu abagula albums z'abayimbi omuli bakasiibukira wali omulala bamuyitanga Lusiini yakubanga teepu eza bbulu so bo baagulanga teepu ezo naye olwokuba teepu ezo tezikyaliwo kati baagala okugunjaawo enkola empya ey'okutunda music ono nga music omuntu agula mugule nabano abamulina mu computers abantu gye bagenda ne babasalira ne bamutera ku flash naye abeere ng'aguze mugule nga tamudawuniroodinze nga bwe bamudawuniroodinga kati nti n'akozesa MBs 3 n'awanula oluyimba ku AWBs so agenda kuba naye amugula buguzi kitegeeza naawe mwennyini agenda omuwuliriza ewaka ogenda kugula mugule ku ssente bo ze baba n'abakugerekedde era kitegeeza nti abantu abayambisa music abawansi be balina okuvaamu ssente ezo nti bangi babadde bawuliriza music ono nga bamuwulira ku bwereere kati kitegeeza bo ku nkola yaabwe omuyimbi agenda kukwata oluyimba lwe oba album namba agitwala agiguze Yugatunes kati Yugatunes ebeere n'obuvunaanyizibwa okumonitalinga oba okwekenneenya baani abali mu kweyambisa music yoyo kijja kusinziira ku muyimbi kikyayagala ayinza okusalawo rights ze n'azitunda music oyo n'amuviirako ddala n'atunda music n'atunda ne rights nekumuperforminga ng'oluyimba olwo singa oba ogenze n'oluperforminga yonna gy'oluperforminze sente ezivaayo ziba za Yugatunes kuba nategeddeko omukulu gwe bayita Fred Sebatta ye copyright yonna yegitunze rights zonna ndowooza n'asigaza za kuperforminga tugeze ng'afunye ebivulu nga bajja kgawana ne Yugatune naye nga ziri zonna ennyimba enkadde n'abawanuka zonna Yugatune ali mu mudidi kati so Yugatune bwetu bwegamba naye nga bagamba nti bagenda kugula buli music ifa ogenda kukwata oluyimba lwo olubatwalire balutunulemu liri kale ebigambo byewawandiise birungi kwenkanawa binyuma kwenkanawa oproducer yakoze oluyimba yalukoze bulungi instrumentation eyo yabadde nnungi
balyoke baluvaluwinga oluyimba lwo nti oluyimba lwo lusaana mu ssente bweziti bakubuuze okkiriza oba tokkiriza oluyimba olutuguliza ddala ne rights zaalwo eziriko oba oyagala tulugule buguzi so nemukanya ku kifaanagana naye nga bo bagamba nti bajja kwagala nnyo okukolagana n'abayimbi abali abeegasse okugeza singa abayimbi mba mwewandisiza muwuma kitegeeza wuma eba ejja kubayambako kuba gwe ng'omuyimbi oyinza obutaba na busobozi busobola kuinterpretinga kiwandiiko ekyo n'amateeka agakirimu naye kitegeeza bwonaaba weewandisiza muwuma abawuma bajja kuwa balooya abagenda okutunuulira ebintu ebyo such that tonyigirizibwa oba tobbibwa ba Yugatune ate naawe osobola okuba nga ofunamu bulungi ngate wabaddewo ne complaint nga bayimbi bagamba nti bakwata music waabwe zino company eziteekayo zikola tunes zi SMS1 Dimaka Mobile ne company z'amasimu Airtel MTN nga bagamba nti babadde babbibwa kati kitegeeza oluyimba lwo bwonaaba olutunze ebyo bijja kuba tebikwatako Yugatunes ejja kubeegoberera emanye nti oluyimba luno bantu bameka abalukozesa nga kola tunes babajjako sente mmeka nti basasula lusanvu omwezi babadde bameka abaludownload nzo balukozeseza nti babadde we bati sente ezo bazigabane bulungi bazifune baba bakusasula bagabane ne company yeyeteekayo kola tunes mu nsonga eno tugeza abayimbi tebanyigirizibwemu ne bagamba nti tugeza oba radio TV ez'enjawulo nga zigamba kati ono omuyimbi music yamuteeka ku Yugatune endongo tetugenda oba jigira ennyimba nga tugamba ezo ennyimba katuzireke tukuba ku nyumba oba z'Abamerika ku z'aba Nigeria bwe zityo ensonga eyo tejjeewo anti kakati kijja kusinziira ennyimba ezo zigulwa sente mmeka so singa radio station oba TV station enaakizuula nti music w'omuntu oyo baamugula aba Yugatunes ate batujjako sente nnyingi kirabika okuba nga basobola okusalawo ne bagamba music eyo katumwesonyiwa agenda otusazuza katukube ku music w'abantu abateewandiisa abalina music ali available nga wabwereere bazannye oyo naye singa abayimbi bonna banaaba bakisizza kimu ne bakibeeramu of course TV ne radio zisobola kubeerawo nga music taliwo ziba zijja muzannya nga tezirina kyakkola weekend waliwo ensonga za Nina Rose, Daddy Andre ne Dax Kateo ne Momo 19 ensonga za Nina Rose zibadde za promoting akayimba kiki kakati mu butuufu bw'ensonga ababiri baalinamu obutakkaanya Nina Rose ne Daddy Andre lwakuba nti babakwata naweya nti waliwo mikwano gyabwe egyakimanyako ne zikitandika okukisaasaanya nga waliwo ensonga nti nga Andre nga byabulijjo famire ebyabulijjo nga bibeera mu famire nga omwami n'akizuula nga kirabika omukyala ayinawo obumeseji bw'atera okufuna so nti waliwo omulenzi ali UK eyo ye yaweerezanga Nina Rose obumeseji ng'ayagala bafumbiriganwe yadde ng'ate akimanyi nti Daddy Andre yabeera naye kati mbu Daddy Andre n'agwa ku bumeseji obwo naye nga bw'omanyi nti ensonga za famire kirabika baafuna abantu abakulu ne babatuuza ne babagamba nti ekyo kintu kya bulijjo abakyala bulijjo baweerezebwa meseji ezo ez'enjawulo abantu babeegwanyiza yadde kiyinza okuba nga si kituufu naye omusajja yawasa mukazi wo ng'omwagala ekyo tekisobola kumukuggyako oza baafuna advice eyo ne basalawo ensonga ne bazireka naye nga kyekyali kireeseewo obutakkaanya waaliwo just mulenzi eyali agezaako okusitokinga oba nga yali agezaako okuba nga aweereza Nina Rose obumeseji obwo obw'omukwano Daddy Andre bwe yagwamu nga ne replies za Nina Rose ziraga nti kirabika omulenzi yali amwagadde ate omukulu gwe bayita Dax Kateo n'omukyala gwe bayita Momo ndaluwooza Maureen ensonga ziri zitya ensonga zaabwe zikyalimu amatankane naye nga okusinziira kuba bali ku lusegere bagamba nayo tekitambula bulungi yadde tebannayawukana naye nti waliwo obutakkaanya obuli wakati waabwe yensonga lwaki currently toyina updates z'olaba nti oba walabyeyo babadde ku mukolo nga bali bombi oba batambuddeko ne badda wano nga bali bombi just because nti waliwo obutakkaanya obugenda mu maaso naye nga bw'omanyi nti bya bulijjo abantu babeera n'obutakkaanya mu famirizi zaabwe kuba Dax Kateo yatadde akayimba kabayita enswa zange ng'ayogera ku mbeera gyalimu akadde kano embeera y'enswa ye akayimba ako nekayinza okuba waliwo abagibojjerera mu nsonga eyo weekend omukulu gwe bayita Jovan Luzinda olunaku lwajjo yatandise band gye bayita Sauti Band Jovan Luzinda akadde kano abadde ateekeddwa okutandika bandi oba akyali muto anoonya biki mu bandi agambye nti yaleese bandi egenda okusuula zi Eagles zonna Golden zonna yaleese gye bayita Sauti Band yafunye abaana mijiji mito
okutandika bandi ye nga omuntu kwagala kwe era tewali amuganda kutandika bandi naye okujjako nga waliwo abantu abamusingako abamuli emabega abanaasobola okumugaidinga bwe kitaba ekyo Jovani nga ye emyaka gikyali mito n'ebirowoozo bikyali bito nga okusinziira nga bwe mmanyi amampaati g'abayimbi si kyangu kyakusobola kukwasaganya bayimbi nga bali mu kibiina nga ye mukama waabwe okujjako singa aba nga alinako abamuli emabega abasajja abaludde mu industry nga bategeera amampaati g'abayimbi nga banaasobola omumugaidinga otherwise bw'aba nga yakirimu nga ye omuntu nze nganze mpulira ndowooza si kye kiseera ekituufu ekya Jovani nga ye omuntu okutandika bandi okujjako ng'agenda kugibeeramu yekka awo aba asobola okumalako nayo. Ensonga za Sheri Matovu ne Thaddeus Katumba zakomawa? Okusinziira ku Sheri Matovu agamba nti baayawukana oba bali mu kabadi nabo ne Thaddeus olumu ebintu abamu babitwala ng'obubadi naye nga bibeera bituufu. Thaddeus ng'abadde ayagala Sheri Matovu kituufu abadde amwagala neerema yayagalako Kenzo naye ne bawunzika ng'era bataŋŋanya. Kati Sheri ali atya kuba ndaba waliwo ebitambula ku bitimbagano Sheri Matovu alina alinawo akalenzi ka myaka mimpimpi awo kaatera okubeera nako naye nga ye agamba nti Thaddeus yamuta yadde amulinamu abaana naye ekyo kyaggweeraawo kati anoonya bulamu bujja. Ate wiikendi ennyini era omukulu Tata Sam ne Brown Sugar kituufu wadde baagalana oba byamawulire balina byapromotinga nabo? Kaakati Tata Sam ne Brown Sugar story yaabwe erina amatankane g'amaanyi nnyo kubanga mu kusooka basooka ne batugamba nti Brown Sugar yazadde omwana omu n'afa ne bamuziika eyiganga. Owulira kyemmanyi Brown Sugar eyiganga si ewaabwe Brown Sugar ewaabwe Mukono. Kaakati Brown Sugar agamba nti omwana yaziikibwa yiganga kubanga gye bamuzaala ze kyemmanyi Brown Sugar bamuzaala Mukono era gye yakulira. Kaakati Tata Sam ne bamala ne batugamba nti ne bavayo ne bagamba nti ate abaana mwategeera bubi baali babiri nga balongo omu n'abuuka omulala waali. Tutandika okwebuuza nti abalongo baazaalibwa ku nnaku za njawulo lwaki tebasooka kutugamba nti omulongo yabuuse kuba baali boogera bonna nga batugamba omwana yafudde omulongo tumanyi abuuka bubuusi kati ne bitandika okututawaanya naye Tata Sam ng'agamba mbu abaana abalongo babe naye yadde yo bigenda mu maaso kubo bombi tewaneyagala muyita Saalongo yadde Naalongo yadde bagamba nti abaana baali babiri. Tata Sam tayagala muyita Saalongo Brown Sugar tayagala muyita Saalongo kati bijjamu amatankane naye ng'ekituufu kiri nti Brown Sugar yazaala ekituufu yazaala naye ng'omwana yali wa Tata Sam kyetuteeka kasa yali wa Tata Sam kubanga twali tumulabyeko before awo emabega kaawo nga bakozeyo ka skit nga kirabika okuba nga Brown Sugar gwe baadoptinze ne bamuleeta mu buzannyo bwa Tata Sam obwa comedy kati kireetera abantu obutakkiriza nti omwana wa Tata Sam kuba baali baakamala omulabako a week before ng'ali lubuto ng'ali mu kazannyo ka Tata Sam. Yes kati beebuuza lwaki emabega wonna temuyinayo mwali mulabise. Matiti weekend nga tugimalako olunaku olw'enkya mukulu bwekumbula Frank kwali olunaku olw'enkya bannamawulire bagenda kuzza ndowooza bannamawulire mu ggwanga bagenda kuba nga bajaguza Masaka ntegeddeko bagenda kujaguza naye ndowooza bannamawulire munnamawulire yaba atya mukulu bwekumbula Frank twagala okumanya baani bannamawulire be mutegeeza bannamawulire be bakola ku TV oba bannamawulire be balipootinga be bakola batya kuba omulimu guno gwasuse nnyo waliwo abali ku Facebook abali ku YouTube kati munayawula mutya ow'amawulire atali w'amawulire mukulu bwekumbula Frank Matiti olwo ensonga y'abamawulire amma batemuli bangi nnyo naye kirabika bo bwe baboogera ku bannamawulire boogera ku bannamawulire abali professional bayinza okuba nga bebagamba naye ndowooza buli muntu munnamawulire mu mbeera ze kuba waliwo ne munnamawulire asookerwako ali eri mu kyalo kuba buli kyalo kirina ow'amawulire naye abeera munnamawulire kale kirabika abantu abatambuza information eyo oba obubaka okubujja mu kifo ekimu okubutwala mu kifo ekirala naddala obubaka nga butuufu baba nabo basobola okucelebratinga amu ne bannamawulire bali abali professional. Weekend ogiraba otya nga tumaliriza week tugimali wiiki tukyagenda mu maaso n'enteekateeka za Yugatyon situmanyi bayimbi bagenda kuzeetabamu oba banaakikuba kubanga abamu batandise dde okugamba kijja kitya okubanga Genosale yali emabega wa kino tebannatuggula bagula tebannatuggula
bali ku music waffe bamugula ate gye buvuddeko emabega UNCC yaleetawo amateeka nti ate bagenda kusooka nga kebera mu music waffe balaba afaanana atya ate kakatuulya batandise okumugula kati abamu tebakitegeera beebuuza ekintu kya NRM lwaki aba Uganda Musicians Association batukako okuyingira mu kintu tetutategeera so kati tulinze kulaba sensitization egenda kubeera etya oba abayimbi banakkiriza okukiyingira okutundayo music waabwe oba tebakkirize so tusuubira okuba nti ebbugumu ligenda kweyongera mu nsonga eyo kuba abayimbi bonna kirabika naye sinze kulaba bayimbi bakadde Mukulu mugulu abo balagadi abalabika okubanga balaba emyaka gigenderera baliridde ku ssente za music waabwe ate batuufu nasinza okulabayo abavubuka badde tebannaba kukyettanira nnyo omanyi balina amampaati mangi kati ne tulebe bwe banakitambuza ekintu kyabwe ekyo matiti bakufollowinga batya okufollowinga ogenda ku Facebook owandiikemu matiti ogenda kuwandika MAT obuuke wakabanga owandiike TEE ojja kulaba page eri mu nnyukuta nnene onyiga akapeesa ka follow tube nga tutambulira wamu era matiti tujukiza abavubuka ogenda okwekebeza obulwadde bwa siriimu kubanga olina following nene nnyo abantu bategeeze ensonga eyo bagikwatise era tuwebaza n'abo abali ku ddagala nga teweerabidde kumira ddagala eryo buli kadde kyokka ate era ne twongerako n'abo abakimanyi nti obulwadde wabufuna naye n'ogamba sigenda kubusaasaanya kabukome ku nze yes ekyo nsonga nkulu nnyo